Tambla. Kula hivyo recording alien skin. Alwa mkuida akasimu ndoza na yali kula hivyo yalichezeni ke. Alikuyire. Pallaso yayicheza omulio gumugwezeko yeto bagamba bada kama uli ama bawuli kimugaso yesi yabadaya kala neno yesi yabaye yabalita bimanya tego ngabona jadani kumbe nina jano gongo panze kintu kiya balita kimanyo yo lichi yabadaya panga osego ala bisono ne kibidi yamubali yambalide waka kamiti nakabaka ngorwana boina show live bagikomeza bana era ensonga lwaki abantu ambalooza sitanti neddano nze ndi mafiya omugezi ennyo ababaniga tebasobola kubanga benza okulagira wali wamu nti mwenza okuyimba nga bayimba dda naye bwolabanga omuntu nga muyimbye n'akuyisaako nga naawe studio mukyazirina nga nzigule then omuntu oyo respect manya abasajja namukubye kye bayita mental art kubanga mubadde nga mubikola kubali abayimbi abajega naawe wadde omayika sitanti kosebo kalina obuga mayika sitanti wadde wakola mpono kakasho kayise buyise ekiteke nze nkugamba bino ebigambo mbanga nti shoka waani era enda saasirwa mutegesi olaba busho bwakusalanga nga tolina mbeera n'abantu soka kyabyona ekirani olina kikulu boy kiraba teriwa kyokwatako nekiraba mukisa fo kyowakuba obuyimba wano mulokodawuni fo kyolokodawuni nga bakagigula okola show waneene site ogenda sooka kuba goledini tuwa bagemu agenda okudda nga endongo twagiba kunkumula mudda mu ngalo endongo twagikwata omukolere mute endongo nga twagiba okunkumula mudda mu ngalo bwagadde okukwata obusubi nga wa
Blood Katonda si fala. Ate bwoba onoonyerezaamu ennyimba zange zonna zirimu ebintu bwebyo. Tugenda kati bafukamu kiri kye baawalula ebyaddala. Ami ayo banjogera byenkota. Bano bali bamanyi nga neeseye batya naye wenjogerera tekyali nomwala batya obakyuse mu myaka katanga. Tulina omanya nti Katonda sifala teyampa yakimpa tekyanemerera nange okukifuna sasooka kuwala n'abalala Katonda boy sifala okategedde ebyo byonna bigo osooka onoonyerezeemuuko gamba omutima omunafu eno tajja. Tungamba tanti nkuvimba ku ndongo yange kube yiyo zinagambye ko nti onvimba mwebanga lyonvimbye nga nze ndi mugeto nga goli serebu sebo nanti nesira kyali kibadde kawo nga sola nakulinana nga nze sinatuuka nakutuladde ku siti y'omunaana okuva wooli. Naye nkozi byange mwana nkoze nze kamwana kulaga nti nolina amagezi naye nkuba endo nga sina maneja. Oza wali wampa amagezi neetegerera mwana siringa mwese olabira waba okutegera obutegereza sebuboyize neetegerera ebyobuvuyo tubisobola naye kati endongo y'amagezi wa tolina magezi endongo gireke sooka okozese magezi. Eno video yakulabisa ate nga y'amagezi omutima omunafunafu oba omuyabayaba abireke ayite obuyisi. Kwensonga si amakulu nnyo zinadde embiridde akawaani naye kati akubandisa apointi nze mwana abaniga kitegeera ate nga mwana semu family boy ate nga endongo ebadde erina ebintu ebadde bibulamuuko boy kati kendongo bwetu bwe bagireyinga ku madaala gaayo ekitegedde survive for the fittest boy. Sina jengenda kulopa. Abakisoboka kufanikya center biba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 3 8 8 kisoboka furniture center kyokuddamu ekyo eri furniture. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era nga abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575